ate mulowooza Rama Wonders tagenze Mexico? Wetwogerera kati Rama ali Mexico, ono kyeyagenza okukola e Mexico nange simanyi. Ono nno bulijjo tumuyita Proud Mutike, era nga naye akyenyumirizaamu ng'agamba nze bantikka ne bankomyawo e Uganda, naye ku bintu byonna byenkoze oba ku bintu byokka byokka byenkoze immwe be batannaba kutikka temunnaba kubanga mubikola. Kati neyo yali point. Hello fam, yenze Sheila Adita, kansubire nti nno buli omu ali bulungi, nange ndi bulungi, ekyo alhamdulillah. Wa subscribinze bw'oba obadde tonaba subscribinga, omukisa okyayina munene subscribinga, okwate ku kadaako nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo, nga gwe omu kuba committee members wano ku channel yaffe kikakatako okubanga okomentinga gyokoma okomentinga abantu gye bakoma okumanya kiki ekifa mu video. Olunaku olwali tugenda kwogera ku Rama Wonders. Rama Wonders ali mu Mexico essaawa eno. Katugendeko mu katambi ka Rama ate era tubeere nga tukomawo. Ntuula wano naye nga sawa zino nkola flight yange ngenda Mexico. Era we ngenda Mexico ngenda kubalaga nga ntuuse. Sawa zino ngenda Mexico. Nina abagagga buno buntu butini nnyo, nina basaponsor ngenda Mexico. We mutandaba Mexico oba visa change ekusuula Mexico mbalage boarding pass ngendako ngenda Mexico. So any guy abali in Mexico mubeere nga muŋŋamba nzija Mexico, bannayuganda bali in Mexico nzija. Abali in Mexico bannayuganda njagala mu ate nakulabye ewalloyo ng'oli eri ewalloyo oli mugamba mbu omwegomba gwe kenkulabe ewalloyo nkukyaye tuba tuteŋŋanyize saagala mukazi alina maalo. Oyo simanya ye Basha, simanya Basha Bricks bicho oyo we Masaka. Nenkulabe ewalloyo tolaba nga nkwagala nnyo. Kino nkyogeredde mu kamera ebyange nawe biba bikomye. Ne mala nkulabe ewalloyo n'omuvubuka ono amaguka alina amaalo bagenze ne batunda yiika y'emmwanyi ne bafunamuko kasente kitabwe n'abagabanyiza n'afunamu miliyoni 3 n'apangisa ekiyumba alyoko bakadaama bayayana. Nenkulabayo ne mala nkulabe ewalloyo ng'oyawo mu comment section yo era mbeerako nkulabe gwe nkulabe ngayo. Kati va wano jjawo biwo bw'oba omaze okusinika genda, sikwagala ku live zange naggaana nakutuuza nenkugamba nze wemanga nkola live zange tojja nina ensonyi ojja kunnemesa okukola live. Rama mumwerabiddeko mu butongole, mwana mulenzi ng'ali ku kisaawe ekya Dubai gy'agenda okusinziira okubuuka ayingire Mexico, era ng'atugambye waneeno nti mmwe muli mabega nnyo yabaleka mukyatambuza bigere. Atulangidde n'agamba temumugeraageranya nammwe be bayoola obuyoozi ne babateeka mu nnyonyi ne babakanyuga Saudi Arabia, mugende mukuuta embalaasi, mugende musenye embalaasi amannyo, kulunda misota, kunaaza mirambo n'ebintu ebirala. Era nga ye abagambye bulijjo mubadde nga mumuvuma nga mumulangira obunaku, mumulangira okuba nti bamutika ne bamudipotinga, naye kaakati gwe badipootinga essaawa zino eno agenda Mexico. Nsuubire nti nno bwe twogera Mexico abasinga mwena mumanyi Mexico gyeri, mumanyi ekibuga kya Mexico ekyo gye kiri. Rama eyo nno gy'alaze. Wabula Rama ono ekyenjawulo kyayina ku baana abasinga ababadde bakuba ebyeyo oba ba tiktokers nti ye muvubuka eyeekoledde. Nabaleeterako waneno ennyumba ya Rama gyali mu kuzimba, ennyumba nnungi nnyo ddala, oyinza okulowooza ya muntu abadde afuna ssente ennyingi ennyo. Ennyumba ye eri fully self-contained, nyumba nnungi nnyo ddala, eri mu kikomera. Rama ayina ebintu bye yeekoleddewo ebitonotono, obupoloti ayina alunzeeko n'ebintu ebirala. Essaawa zino eno akukakasiza n'akugamba bwe yava mu ebyo bye mwabadde mumusuubiramu n'agenda n'akola hijja. Kati nno mu kugenda okukola hijja e Saudi Arabia eyo gye yasinziirira n'akola akatambi ka President Museveni, n'amuwaana nnyo n'amugamba President Museveni oli katonda wa ku nsi eno, era bw'atyo n'akwata ku Kaaba nga waayita erinnya ly'omukulembeze lya President Museveni nga wamusabira emikisa teekako n'okufuga Uganda paka lwalikoowa. Omanyi kye kitegeeza? Yagenda ku Kaaba
n'akwata ku kaaba n'aginywegera nga bw'ayita erinnya ly'omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni. Mwekyo n'agamba President Museveni, njagala ofuge mpaka woonookowa, njagala Katonda akuwe obulamu, njagala Katonda akuwe obusobozi obufuga Abannayuganda mpaka lw'onookowa. Kati no social media yamwambalira n'eyambalira Rama. Mwekyo ne bamuvuma ne bamukunkumula ne bamugamba oli munaku munnaffe, odde otya ku sayidi y'abantu abayina n'oleka abantu ba wansi. Era omukyala Fulufiga yalabikibwako ku bannamawulire abamu gy'atambulira ng'ayogera ku nsonga za Rama okugenda ku kaaba n'ayitirako erinnya ly'omukulembeze President Museveni. Ate ng'abalala bakisiima nti omwana ono yasobola okuvaayo mu bangi asabire President Museveni. Abamu ku bo balowooza nti no President Museveni, President waffe wano Yoweri Kaguta Museveni ayinza okuba yafandinga mwana mulenzi ono Rama okubeera okumujja mu kifo ekimu okutuuka mu kifo ekirala. Igwe olowooza ki? Nze Sheila Adita sibiinaako bukakafu, simanyi nti oba President Museveni yawa omwana ono sente oba tazimuwa. Ffenna tumanyi Rama. Munzijukire mu lutalo lwe nalimu ne Rama olwali lugenda okubuutikira social media yonna. Olutalo olwo twafundikira nga omu ku ffe yeesonyiye munne. So kati nze amanyi Rama mu mbeera ze ez'obulijjo ne ssente z'afunye right now nyinza obutasaayo sigamu, naye sigenda kubeera ku sayidi eri egamba nti President Museveni yamuwadde ssente oluvannyuma lwa Rama okugenda ku kaaba n'ayita erinnya lya President Museveni n'amugamba President Museveni nkuwonzeeyo mu maaso ga Katonda nga njagala ofuna obugagga, njagala ofuga Abannayuganda obeerewo, tovaawo oli wa kuwangaala era oli wa kutufuga mpaka kufa. Tugambe nti nno ekyo ekintu Rama kye yakola kyasobola okumuwanika eddaala n'afuna ssente ezo zonna. Ebisigadde byonna endowooza zammwe ngenda kuba nzirinze mu comment section yenze Sheila Adita. Wabula ate nga Rama nkwagaliza birungi byokka byerere. Nze nabagamba nze muntu asinga okwagaliza, nze njagaliza buli omu, era bwe mbaako akatono ke nnina nkagabana n'omuntu cause I don't know tomorrow. Nze Sheila enkola saakozi z'abantu bange nengamba nti omuntu bwati mwetaaga mu bulamu ono si mwetaaga. Nze Sheila nze muntu gw'okubira essimu nga weetaaga obuyambi n'enkuyamba, oba okitegeera bulungi. So kati I believe nti buli muntu yeetaaga chance. Bw'aba Rama nga Katonda amuddiddemu n'asobola omuwa ku ssente, wuuyo alambudde ebifo eby'enjawulo, wuuyo atuuse ku kaaba, wuuyo agenze Mexico, tumuleke yeeyagale. Ate era at the end of the day buli omu yeegomba kubeerako mu bulamu bulungi. Ani atabwegomba? Woba tobwegomba teekawo mu comment section. Yenze Sheila Adita ndi wano eno nga nninda endowooza zammwe. Mbaagala nnyo.